Olunaku lw'eggulu ekibiina ki NUP kyatandise okufuna okwemulugunya kwabo abatakkiriziganya na ngeri ekibiina kino ekyagabye mu kkaadi zaakyo kwaba bagenda okukikwatira bbendera ku bifo by'obubaka bwa paalamenti. Abantu abasoba mu 6 be batuteyo okwemulugunya kwabwe era ng'enteekateeka eno ekomekkerezeddwa mu butongole. Lunaku lwajjo twaresivinze petitions 26. Leero ziri ssaawa 7 twakayisivinga petitions 3 ate tulowooza lunaku olusembayo. Wetutuukidde ku kitebe kya NUP Makerere Kavulenkya ya leero tusanze bangi ku bantu abatali bamativu n'engeri ekibiina kyabwe gye kyagabye mu kkaadi enkoko bagikutte mumwa okutuusa okwemulugunya kwabwe mu buwandiike, era bano babadde bakukwasa amyuka akulira akakiiko akaateereddwawo okuwulira okwemulugunya kuno, Hajati Kasimu Fatuma. Ndeese kwemulugunya kwange okuteeka maaso g'akakiiko, tulinde ekinaava mu kusalawo kw'akakiiko. Kuba ekiri tutera mu nsonga zino ez'okuvuganya ku kkaadi ekisooka kya byonna guno gubanga mupiira. Electoral Management Committee teyatwala buvunaanyizibwa bwayo kugenda ku ground kumanya ani alina amaanyi. Bwe tuba nga twogera eŋŋombo people power, our power, nti amaanyi g'abantu bo bennyini Bannabukoto Central si bamativu era baagala olukiiko lwesitule lujje lupime ani asinga. Bangi ku bano baagala akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kyabwe okubalaga obubonero bwe bafunye basobole okubeera abamativu n'ebyo bye balangiridde. Neetaaga okumanya baakozeseza kakunguuta ki na sikowalinze ntya mu prosesi yonna, then awo ndowooza bwe bananziramu nja kuba mukkakkamu. Ndowooza marks za ground tezaasomye oba tebaakoze assessment emala. Twagala okusaba bakama baffe oba njagala okubasaba baddemu bakyetegereze kubanga district y'e Kalungu yanjawulo ku districts zonna. Mu bitundu ebimu gamba nga Makindye East abadde beggwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ewatali kweyawulamu balise ekiwandiiko ekyawamu nga babakanya eky'ekibiina okuwa omuntu ate asooka kusaba kitundu kino bo kye bagamba nti kibeera kivvoola amateeka g'ekibiina. Nga mu kunoonyereza tukimanyi nti ebipapula kwatambulira si bibye bya muganda we omulenzi. Mu bitundu ebirala gamba nga Gomba West abakulembeze b'ekibiina kino beesitukidde era nabo batuusiza okwemulugunya kwabwe eri akakiiko nga beebuuza engeri akakiiko gye kayinza okulondamu omuntu ewatali kwebuuza ku bakulembeze ba kibiina mu bitundu. Tetwalaba muntu n'omu azze twebuuzaako, wabula twalaba bulabi biwedde bajja mu vetting empigi ekyazzeeko kuwa muntu atasaanidde kkaadi gwe tutunuulidde. Simanyi oba okugaba kkaadi babadde bava mu oda nga bava wansi ng'asembye waggulu yasinga okuba ng'akoze bubi. Simanyi lwaki bakoze ekintu. Kyokka bamu batubuulidde kye bagenda okuzzaako singa bamala ne batafuna kuddibwamu kwe beetaaga okwemulugunya kwabwe. Kuba singa mbadde wakulwana ntalo nandibadde sizze wano ekisooka kuba ffe tukkiririza mu democracy nga bannankyukakyuka ba National Platform. Gwe mulama gwaffe ogusinga obuki nti amaanyi g'abantu. So kati ebinaava wano nja kudda mu bantu kuba bannannyini kifo bannannyini maanyi mbabuuze nti bannaye bino bye bivudde mu kakiiko tulagewa tukole ki. Amyuka akulira akakiiko akawulira okwemulugunya kw'abantu bano Kasimu Fatuma atubuulidde nti sabbiiti ejja bakutandika okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu bano n'oluvannyuma ekibiina kisalawo ebyenkomeredde. Mpozi kyendabyemu ekirinamu kugumba abamu tebalina qualifications ezimala kati etugenda kinoneezaako mu UNEB bwe kiba nga kituufu tujja kurikolinga flags ezo. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika.